Sigwe yonna gy'osinziira okubanga weekuumidde ku mukutu tugamba bugambi omukulu yonna gy'oli weebale ku subscribinga yoga okubanga wanyiga n'akaakade era ne tugamba nti gw'atannaba ku subscribinga essaawa zino kubanga buli katikiti kakayitawo amawulire mangi agaba geetooloola eggwanga Uganda era nga woba toli ku mukutu mutuufu muganda wange wandisubwa era nga n'essaawa zino amawulire genkuleetedde ge mawulire agakwatagana ku European Parliament nga ekwasaganya ensonga za Uganda. Ensonga zino tezinnaggwa kubanga waliwo ate ekibinja ekirala ekizuuse. Owulira ffenna tumanyi nti emabegakaawo European Parliament yatuula era nga waliwo omukulu amanyiddwa nga Nikolai Stefanuta eyavaayo n'ayimirira ku fulo ya Parliament n'annyonnyola ensonga zino mu bulambulukufu n'agamba nti nga 9 nenga 8 waliwo riots wali mu November waliwo riots mpitirivu mu ggwanga Uganda era abantu abasoba 5 battibwa. Era kigambibwa okuba nti abantu abasinga okuttibwa baali bantu ba Kyagulanyi. Omukulu ono nga wayogera ku fulo ya Parliament wali mu European Union. Mu kwogera ensonga ezo n'ayogera ne ku nsonga ezikwatagana n'akalulu akawedde akaaliwo nga 14 January. N'agamba nti opposition baasibibwa bonna baabasiba nga teri gwe bakkiriza kutambula amagye ne gayiibibwa mu ggwanga Uganda. Omukulu ono ng'ayogera ensonga zino European Union yamuwa nnyo amatu era mu kumuwa nnyo amatu waliwo embeera gye yateeka mu nkola. Embeera gye yassa mu nkola kwe kubanga yajjayo neimposinga sanctions neeteekawo restrictions okukugirwa okw'enjawulo mu bifo ebimu mu Uganda. Security baagisaako envumbo ne bagigamba tetugenda kuddamu supportinga security. Ne basanctioninga abantu ab'enjawulo era amateeka ag'enjawulo ne gafuluma agakwasaganya abantu mu Uganda naddala abali mu gondi mu ruling party oba mu kibiina ekiri mu buyinza. Naye ate olunaku olwaleero waliwo ekibinja ekirala ekyalumbye European Union ne kigigamba abaaye ekikulu bye mwakola mwabikola era tetubayinaako buzibu mwebale era mwebalire ddala bikola. Naye ensobi gye mwakolamu temwabalansinga ggwanga Uganda. Ne bagamba nti mmwe mwagendera ku mawulire amafu aga social media. Hearsay false information on social media. Ne bagamba nti waliwo babloga abali ku social media. Babloga bano bonna abasinga tebali mu ggwanga Uganda. Ne bamentioninga bloga ab'enjawulo era nga bloga ab'enjawulo be bamentioninze kwabaddeko omukulu amanyiddwa nga Fred Lumbuye, ne kubeerako kojja omugezi, ne kubeerako Raymond Sofa fena gwe tumanyi nga penge. Owulira ne kubeerako omukulu omulala wano nkyanoonya linnyaye Ekyoto International, ne kubeerako Kakensa Media. Nga bano bonna bamenya n'ensi mwe bali nti Lumbuye ali Turkey, nti Kakensa Media ali Finland, Raymond Sofa penge ali Sweden, kojja omugezi ali Ireland, ne kubeerako Kabuye Boston ng'ono ali US, ne kubeerako Fahad ali wali e Canada. Abakulu bano bavudde ne bagamba nti abantu bano babloga ba National Unity Platform batandika okuteekawo embeera ya sectarianism oba embeera y'amawanga mu ggwanga Uganda. Abakulu bano ne bayeeta bwino ne bagamba nti eggwanga Uganda lirimu tribes ezisukka 54. Ne bagamba nti naye tribes ezo zonna okuva lwe bafuna independence, tribes ezo zonna basobodde okubanga bazifuga nga tewali kavuyo mu ggwanga Uganda mpaka omukulu Kyagulanyi lwe yazze. Omukulu Kyagulanyi mu kujja najja ne bano babloga ne batandika okupromotinga sectarianism. Abakulu bano ne bavaayo ne bagamba ffe kye twalaba Uganda nga yo naddala abantu abasinga abalimu balaba ku kyali e Rwanda mu genocide mu 1994. Ne bagamba naye ate Kyagulanyi mu kujja alinga akomyawo ekintu ekyo olw'ensonga abakulu bano bonna babloga bonna bava mu kifo kimu, bonna ba Central.
mu kubeera nti bava mu Central balabira ddala nga okubunisa enjiri eteekawo embeera nti abantu ab'enjawulo, tribe ez'enjawulo zirina okuba nga zisapootinga Kyagulanyi, era bwe baba tebamusapootinga tribe ezo baba bagenda ziteekako violence. Owulira, baba bagenda kusawo violence, era abakulu bano ne bagamba nti violence eno terina gwetaliza olw'ensonga abasumba bonna babalumbye bafaatha. Owulira, omuntu yenna ayogera ku Kyagulanyi embeera erina omuteekebwako. Abakulu bano okamba kusomere amannya naawe obeewulirireko nga be bavuddeyo ne balumba European Union ne baginnyonnyola ensonga zino nga bagigamba ensalawo yaayo ku sanctions ze yassa ku Uganda teyasooka kuwulira balanced information kuva mu ggwanga Uganda, wabula yo yatwala bintu byali ku social media yo bye yakonsideringa. Abakulu bano mulimu omukulu amanyiddwa nga Titus Seruga, owulira, ne mubeeramu Lilian Ikulumet, ne mubeeramu Lwanga, ne mubeeramu Elizabeth Byekwaso. Owulira, bano bonna nga be bavuddeyo okubanga bapiininga European Union ku nsonga za sanctions ze yateeka ku ggwanga Uganda. Nga bo ekisinga kye basinga okugamba nti European Union singa yatekinga time nebanga esobola okuwulira balanced information eva mu buli nsonda banditegedde amazima amatuufu, naye ate bo batwala information eyava ku babologa ba Bobi Wine bokka. Okitegeera, ne basiiga ekifaananyi ekibi eri eggwanga Uganda naye ng'ate waliwo sayidi ye Uganda bo gye bataategeera. So abakulu bano nga beekubira enduulu mu European Parliament nga bagigamba erekeraawo okubeera biased, erekeraawo okubeera n'ennugu, wabula ensonga zino bazikwasaganye mu ngeri gye zirina obbeeramu. Owulira, ensonga zino bawulire sayidi zonna, si kuwulirako sayidi emu. Ne bagamba n'ogamba nti riots ezaaliwo kituufu zaaliwo nga bakutte Kyagulanyi, abantu beekalakaasa ne baleeta example yali mu Berlin ne bagamba nti era abantu mu kwekalakaasa walina okuvaayo security forces oba agencies ezirina okutangira abantu bano okwekalakaasa, era kyekyaliwo mu ggwanga Uganda. Ne bagamba nti mu process y'okuba nga zitangira abantu abeekalakaasa, abantu mulina okubaamu resistance. Mu mbeera y'okubaamu resistance kyekyaviirako abantu abamu okukola ki? Okuba nga bafa. Ne bannyonnyola engeri gye bakubamu. Bo baleese sayidi endala egezaako okupozinga sayidi aba Bobi Wine gye bapresentinga mu European Union. Owulira, ne bagamba nti ba European Union erekeraawo laba ebintu ng'etunuulidde sayidi emu eya Kyagulanyi, wabula etunuulireko ne sayidi endala etegeere amazima amatuufu agava mu bintu ebyo. Owulira, era nkoze ne story endala nga nsoma byennyini mu Luzungu abantu abo engeri gye bakozeyo ki, gye babyogeddemu. Okitegeera, so ne bagamba nti European Union eveeyo ebe nga efixinga mistake zaayo ezitereze ng'obudde bukyali, kubanga decisions eyakola nayo nga yo tezimanyi olw'ensonga zaali based on falsehood information from social media. Gweyo najyo sinzira okubanga wekumidde ku Progen Media, likinga, commentinga o subscribinge.